ne Museveni okutuuka wano nze namulaba nga atuuka ali ku palamenti ng'alayira. Museveni yagira mu Lugabire ng'obunene yenkana ekitoogo. Museveni yali alayira ku palamenti wali obunene nga yenkana ekitoogo ne pipe gye mulaba pipe ya tenti nene nnyo. And I hope everybody would now settle down and forget about alternative arrangements for Uganda. There will be no alternative arrangements for Uganda for a long time to come. Ebigambo eby'entiisa n'amaloboozi ag'ensolima bano nga bateesa olukwe okulya mu President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ampuliriza kakati ogenda kubeera ng'obiwulira gwe weesirikire. Ensi gye yolekedde ampuliriza tulina okubeera nga twesiba bbiri kubanga wano tutuuse wandiba awazibu ddala. Kakati lisiti y'ensolima yamaze dda okubeera nga efuluma era ogenda kubeera ng'ogitegeera olunaku olwaliro. Nkugambye nkuleetedde amaloboozi ezimu ku nsolima zino nga zoogera n'engeri gye bagenda okulyamu Bobi Wine olukwe n'engeri gye bagenda okusuula ekibiina ekya National Unity Platform. Kya nnaku nnyo nti abantu bano bakolera mwami Museveni tubadde tetumanyi kakati essaawa tusobole okubeera nga tubaanika. Ampuliriza oli ku EKTV nze Eke Master emabega w'omuzinda Lumumbeeri yemu olunaku olwaliro ogenda kulya ebigambo ebitiisa ampuliriza bw'oba ng'oli Munnayuganda oba oli Uganda oba oli bweru wa Uganda kakati tulokalire ogenda kakasa nti Uganda w'obadde ogisuubira yavaawo dda kubanga ebigambo ebituuse kakati essaawa zino byeraliikiriza naddala gwe mufuna mpola omuntu owa wansi oba obadde olina kaduuka katono oba obadde tolina kaduuka omulimu gwonna gw'okola kasitoba ng'oweza $227 mu bizinesi yo buli lunaku oyolekedde akaseera akazigizigi. Ntambula ne Haji Miti kakati musajja musomi wa ddwa ennamba gy'olaba ku screen eya 1515 eya Haji Miti mukooneko mukwano gwange ebizibu ojja kuba obivunuka. Kati wulira nze kansumulule nga sinaba kubeera nga nkwongerayo kati kankulage ebigambo ebisookere ddala tuula owulirize nakugambye ey'olwaliro egenda kubeera muliro era nga bw'onooba ogiwulidde togenda kusigala kyekimu ampuliriza. Njagala buli muntu ategeere nti gwe bw'oba oyimirira awantu wonna n'ofuna $227 olunaku omusolo gujja olina okuba ne tiini namba. Olwaleero bw'ogenda okuwandiisa ekyapa n'ogamba bannange nze nambooze naguze ettaka olugenda okukola land transfer bagamba leeta tiini namba. Kakati nze olw'okuba nafu ate gweraba bitandisanga byandaga muntu ettaka eryo Zambali kiwulire tesikugula kwokka. Ne bwemba kati nganze jjajjawo namboze nganze nfudde nga nkuwa noba ng'ojja mu mannya gange ozze mu mannya ga Zambali wampa buwi nga muzzukulu olina okuleeta tin namba era n'oleeta ne siringi 5 ez'omuwendo gw'ettaka eryo siringi 5 kyokka neeri waliyo owero si wanu agamba mpa 10%. Owulidde naye n'onagamba nti buli miliyoni emu gy'otunda ku ttaka tuweeko emitwalo emeka 5. Okiwulidde ne bw'oba toguze ggule naye ng'okyusa kyapa kigende kikufaanane. Bano nabayita emukono ng'enduulu eri bo kye baakola baatuula olunaku lumu buli eyafuna tiini namba ne bagenda ne banoonya ennamba y'ey'essimu ekibuga kata kikwata omuliro gwe tukubanja biliyoni 9 gwe tukubanja biliyoni gwe tukubanja bwe nategeerera nti batabuse omu ku bantu benkola nabo bentambula nabo banaba saasira nga bamugamba tukubanja miliyoni 13 omutima tu ne bamugamba nti tojjukira nti walinako ka botiiki ekireka wakagala. Owulidde okukkakana mu kwewozaako nti kale byonna tubitegedde nereeta waawe 97 obijjako. Kakati bassebo ne bannyabo waliwo ekintu kimu kye twabagambanga gavumenti eno tesuubula yejja mu by'okusuubula byagirema ate bwe yali yejja mu by'okusuubula n'amabanja ne tugalya mangi kati bo basigalize ekintu eki bagenda kukyajinga income tax ku kye tuyita non-business assets. You don't take time to listen. Okyayogera kuwa influence bagambye bw'onooba otunda ettaka oba otunda ennyumba yo ojja kuddayo osasulenga gavumenti eno mu proposals ze baleese. That's why there is no nkugezaako kuwa the real debate is here.
ng'okyoyogera kyekiri kye nagambye ekiri atabaala neyasigadde ewaka kijjamu gwe omuntu ayinza okuba ku tv ye ng'alowooza abo boogera ku byabasuubuzi balimbyawo byabufuzi ogenda kubanga bw'ogula ettaka bw'otunda ettaka lyo gavumenti ekima 5% ku ssente z'otunze ku ssente z'ofunye ku magoba ago g'otunze buli omu bagenda mukozesa risiiti eyo kitegeeza ojja kukolanga endagaano n'owettaka agenda kuba ne risiiti nkutidde ngezaako okubuulira nti please kino tekiri ku musuubuzi yekka kigenda ko ng'ojja kikutuukeko gavumenti yagala buli wetufunira ssente ng'oyanikawo ng'emanyiiwo okuyiga ebirina okusetinga direction ya pace mu program ekyokubiri ng'ovudde ku ekyo kyokka mu proposals ze baleese bano aba URA kwe kukendeeza omusolo ku mwenge guno ogwa kombucha alwa buno buzaamu amaanyi simanyi gye kombucha kuba nze sigunywa naye nze nkubuulira biri mu taxi nti kombucha baga nti bannayuganda mubawe omwenge mungi banywe nnyo bagangayire I'm telling you owakana temwakireza gavumenti ya minisita Kasolo mwami Kasolo si ye ng'omuntu gavumenti yaabwe mu byereeta kwekendeeza omusolo ku mwenge eguteeke kwona atunda ettaka lye nkuwa ekirala gavumenti ya mwami Kasolo esonyiwa abantu buli mwaka omusolo gwa buwumbi 600 abataguwanga munnayuganda yalina okugubaweera ngabo besonywa be baluwa mpako ku example abo bonna benkubuulira be bamusiga importers I'm trying to tell you tomuwulidde nga ga Uganda Hotels Owners Association omanya abaleeteramu ebintu nga si bya hoteri abo nabo bali omubandi tofa don't worry you'll get your chance and speak kakati bwe tujja ku ekyo mu kirala kye baleeta ye fuel levy okujongeza siringi ndowooza 10 ne siringi 3 ku mafuta g'ettaala manyi gavumenti yoona eyagala nnyo omulimi n'omunaku akyali ku mafuta g'ettaala kakati omunaku ali eyo mu kyalo mwami Kasolo agamba ne mwami Museveni nti ku mafuta g'ettaala g'obaddeko katadooba nti ayagala nnyo okozesa amasannyalaze ag'ebbeeyi agayitawo kakati nago agongeddeko essente kerosini eyo yalwanirira nnyo omwavu era ayagala kumujja mu bwavu waliwo ebigambo byolaba n'owulira nga tosobola kubeera ng'obiddamu yadde n'akatono wabula ng'olina kusigala ng'onyenya mutwe kubanga wetwolekedde wandiba wazigizigi kaakati nno olunaku olwaleero ebigambo ebirala byogenda okuwulira ye bwino omukambwe akwata ku Dr. Kano Kizza Besigye ngenda kubeera nga mukuwa mu vidiyo yaffe ejja kakati mukwano gwange ampuliza nga sinaba kubeera nga nkutwala mu miitingi enkambwe eyatudde eya Bobi Wine nga tanaba kubeera nga mukwano gwange asiibula bafutusoja okwolekera ekibuga London mu ggwanga erya Bungereza kakati nga meeting ene yatudde kanzije nkuwa ebigambo ogenda kakasa nti kakati wano wetutuse wazibu ddala bulijjo ono ye Kyagulanyi omutuufu gwe tulinda ensigo ebadde erowooza naye nga tennaba kubeera nga ekakasa Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula wakabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusombera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna yalimu okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi kunnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangibwa ku namba 0752871515 nga twakamala okubeera nga tulaba omusajja e Masaka Abedi Bwanika ng'empale zitandise okubeera nga zimukankana nga n'entegeteke zimufamba olw'omusajja amanyiddwa nga Jude ono yamaze dde okubeera nga yegatta ku National Unity Platform njagala ojuke nti Jude ono yaliko ssentebe wa LC5 ey'e Masaka ate nga ye omu ku mpagirwaga abadde basigadde mu DP kakati ono ayolekedde okubeera nga kasita n'ayita mu Kasengejja n'ayita mu Kakungunta ne bamukuba mu ttooki nga mutuufu ono yandiyolekera okubeera nga yeesimba kwa Abedi Bwanika wali ekimanya wabadde yeekyangira
wabadde yewanikira wabadde asinzira okuvuma ekibiina kya National Unity Platform kosa omukulembeze waffe. Amawulire galaga nti omusajja ono Jude ne mu kwesimbawo okwaliwo yeesimbawo naye ekyamuleetera obutayitamu teyali ku kadi ya National Unity Platform, yali ku kadi ya DP. Kakali ate nga abantu baagala nkyukakyuka era kigambibwa nti ono kajja n'alipulesinga omusajja ono amanyiddwa nga dokita amanyiddwa nga Dr. Abedi Bwanika. Ekimanya ebigambo bigenda kubeera nga bimwolekedde kakati kiri eriye okubeera nga akkiririza mu maanyi g'abantu mu nkyukakyuka n'okubeera nga alinga omuntu asavingi yennyini asavinga bannayuganda so si kubeera nga yeewereza oba okwefuula boosi waabwe. Kakati mu ngeri y'emu ne Mathias Mpuuga amawulire galaga nti omusajja ono agenda kuteekebwako omuntu omunene ddala kasita pulezidenti akomawo okuva mu ggwanga erya Bungereza gyayolekedde, kubanga ono agenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 2 wali mu Crystal Palace Stadium agenda kubeera nga abakuba omuziki omuzizo ddala. Waliwo omuntu agenda okwanjulwa omulala agenda okwesimba mu kifo kya Mathias Mpuuga ono ow'ebitaano. Kati wulira nga tanaba kubeera nga amaliriza emirimu gye n'okubeera nga asitula okwolekera ekibuga London President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ono yatuuziza meeting enkambwe wali ebusabala ku biiki olunaku lwali lwa Sande. Ono bafuutu soldiers bonna n'abayita n'abagabula kw'ossa okubeera nga bawa ebyessava. Kaakati ono meeting yabaddemu ebigambo ebimu ku bino ng'ono yafalaasire bafuutu soldiers okubeera nga balina empisa n'okubeera nga bakuba nnyo ttooki mu bakulembeze n'okubeera nga babawa ekitiibwa. Kakati mu ngeri y'emu njagala nkutireko amaloboozi agamu ku ensolima nga bwe nagambye ezirya mu pulezidenti waffe olukwe n'okwagala okusuula ekibiina kya National Unity Platform. Kyokka nga bano emisana bambala nuupu, ekiro bantu ba NRM lukulwe era ng'omukyalo ono amanyiddwa nga Teddy Nambooze. Njagala owulire ebigambo bino kubanga navayo ddala ne nkolera akatambi nega nti omukyalo ono yali amaze okubeera ng'atandika okubeera ng'asojja ng'awalana n'okubeera ng'awalampa Dr. Hildaman akikira abantu b'e Mawokota. Kaakati ono nga bali kabwanango ng'omukyalo ono Teddy Nambooze ye mukyala akiikirira abakyala oba omwani MP owa Mpigi District naye ng'ali ku kadi eya National Unity Platform. Kyokka kyannaku nnyo omukyalo ono kimaze okubeera nga kikakasa ye kennyini mu maloboozi ge ng'alaga nti nuupu agirimu misana naye nga sijja awagira era sijja akkiririzaamu. Omukyalo ono agamba ye gy'ali naye ng'ebigendererwa bye birala nnyo era mu bigambo bye mubaddemu n'ebigambo by'okukozesa amagye okukozesa emmundu n'okubeera nga batulugunya bannayuganda. Olwongo ono ekimulwanyisa kufunisa kalulu omuntu omulala gw'ayagala ate nga si wa National Unity Platform. Katubikuwe obiwulire ebigambo binene. Akakako wakwalayo bano baba bamanyi ekyabatuukako oyo Nambooze n'emiggo ekakembo tomukwatako abamuwagira bemugana okutambula tutaffe tuba twakola dde omulimu gwaffe bemugana okutambula okuteekawo embeera nywedde mu ndaba taba tajja kukunga abantu bakuŋŋaanye kubanga tojja bati baagala kutijja nga tutandika bannange mulabe abantu bano bagamba enkyukakyuka bagamba change ebisanja bibiri ddala ddala omuntu aba akyatugamba ki ebisanja ebyo kyenzikira kyakoze era kyengenda okumwebaza ettaka lyaffe lyaligabye atwawukanyiza ddala lwaki banvuma bwe bati tuli bawamu lwaki akoze emyaka 10 nange nkwatemu bwotyo ne wali mu kafaino awo tunyigamu emiruka netumanya nti guno tulina okulwanira nnyo mu bujuuko lujja okuba munene alujjo takyasobola kuddamu mufunamu tomanyi namutawanya nnyo mu lujjo geza wonna weyafunira chansi naye lujjo ate nayongedde omusensera lujja omusensere ate nejjeza tumusobola jeza ate ye yaddadde engeri gyendi nti wemba bali bazze bbiru lwa bibiina bonna tubagambe nti naye mumwabakiwano temumanyi nti awagwe ekkute wabula bulondererwa badda bonna nenva wano mwetolaba omuntu bwe yansinza nti bwali butono ate ngatekamamanyani olese ne muwanga kivumbi akusabira akalulu nawanga akadifference ako janziba kati wano takyasobola era nakyawa omuwanga kivumbi kino kyamutomeza namukyawa naye nababi babi namukyawa diini namukyawa oyo eddiini emutawanya nnyo
Dini mutawanya. Mumanyi dini mutawanya ate. Edini mutawanya. Nechi neka kasa. Nasobola kujja kuba minisita. Yasinga okutiikiriza. Bamutya. Minisita Meria. Era mumanya nti butuna amanya nti akomawo. Minisita akwate simba ati. Nali omuwanga. Wana Meria Chamate. Oli mukwano gwange. Naye wesonyiwa empigi. Mudoma yokola ki? Sagala kugamba bingi. Tasobola kujjayo. Nze yali andeetamu ekibeera. Yali andeeta era nange nkubuulira obuyinza mubukozesa etya. Obuyinza mubukozese. Kubanga nze nambuuza ondaba. Oyo muwanga yali ayagala kadi ya Nuupu. Kujuwa esooka n'ayagala Jamila Cares. Kubanga mukwano gwe Ibrahim Kasozi yali ow'emma Kindi nga yebbawo oyo Jamila kati nga abasiraamu batudde beegeza manyi kye nakola ate nga ddukira Bobi yalonze nze nkulira kati nasetinga nfeetezi bantu bange owulidde kiko naluteeka mpigi nenangamba bane nga tetunasalawo kintu kirala kyonna twebuuze ku bannampigi bannannyini mpigi tuleko ku maloboozi gaabwe nabayita ba stakeholders nensetinga abantu bonna abakambwe bakatuli kibokka nga kodi gye mbadde ogimanyi abasiraamu baagala kubutikira mpigi ate nga ffe butambala tebatwagalayo nti MP ow'Amaserengeta Makuta South balese Yusufu enengulu baagala Saddam Gaira omukyala Jamila bakatuli kibanyiga tugenda mu meeting bamugamba muwanga gwe ne Kabanda muddeeyo twali musimu namuwaayo bamugamba Kabanda muddeeyo ewammwe mutulekere ki ekitundu kyaffe nga mugenda ewammwe nakyo muteeke ewaffe Kabanda tolina kyotugamba muwanga tolina kyotugamba tetumanyi akulembeze muwulidde kati muwulire kano namanya nti kiringende muduuma kubanga nze manyi amagombolola omuli vibe manyi emiruko omuli vibe nze osobola okusangayo omuntu asobola okuchallenginga ate poliisi eno naki maamu lyange lyanjawulo obuyinza naddamu naabunyweza omubyayi nagenda mu kooti kale muwulire onoolopaki onoolopaki sebulindye nga nenakawundi nange yandemera mu paalamenti teri atamutya mami kyova laba empegi tewalabayo bumeda byazze tewalabayo banakawundi beyayendako kubanga yali yamuloopa ddanga nemuwayiriza ddala ono yatanjagala biki kubanga baali bagenda kumpa obwa minisita alinako obujja oba kitegeera nakawundi byalimu ogwagwa nyo yasinga n'okwonoona ebyobufuzi by'empigi ayawulayawula mu bantu aleeta entalo yeyaleeta ebyo byonna kubanga bo bamanyi politics wakuteekawo mubeera engeri gye yafumba ndoza n'abakazi abangi omugambo gwabadde wano awayiriza bali onankola bati onankola bati kati yatuukanga mubantu ng'anoonya simpa anoonya sympathy ayagala bamusaasire ayagala bakole ki ebyo bwe bityo naye nga ddala ddala oli mukulembeze bakuwadde emyaka 5 bakongedde emyaka 10 ogamba otya mboona nemesezza byeyamulemesanga okuteesa
emyaka gyonna 10 nsala bannakawundi Fair Parliament. Fair Parliament yagimirirako nga votinga no etakwata constitution. Ewala wonna ali mu bukiiko ate nga n'ebyokwogera tabimanyi. Ate era naye emirundi ng'ebiri. Gwe Wakalinya ku answer emirundi.